the speaker's visas have been cancelled for America the other day, and this is also confirmed. This is an email from U.S. Embassy. And dear Madam Speaker, the United States government has revoked your current visas on information that came available after your last issuance. As of May 12, 2023, you don't possess a valid travel visa to the U.S., though you are welcome to apply again. Please forward your passport to the embassy through Ministry of Finance so that we can make necessary modifications to your visas. I think they were looking for my visa for the US, they didn't find it. So the first victim is the speaker. And I understand even the UK government is doing the same. Now, nga wakaita wesawa ntono nnyo nga President Kaguta Museveni yakamala okusaininga ku Tteka erya Anti-Homosexuality Bill 2023 ate omukyala Speaker wa Parliament eyawane Uganda Anita yasoose okubeera nga akigwako okwosaako n'omubaka America ebalazeeko nti muli sayininze naye enewaffe temuddanga mutulabyeko. Omukutu ndi ku Viki exclusive nawe kansubire ku okyali bampita Viki bweri nkola yange video nkusabe soko jimpereka like gwe mkwano gwange buli like nga video kiyambako okubeera nga ate information etambula nedduka ku misinde gya yiri ato yetazo okubeera nga agifuna n'abanga agifuna mukadde atatuna tweyungako mu butongole nkusabe subscribinga bwomala okusubscribinga nyamba kwata mukadde kaje mu kigambo ekyo personalize atoka ntere mu kigambo wegambira turn on that notification bell. Yes, buli kimoja kuwo kifuna bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati olunaku olwaleero lwa Monday kansubire ekyo kimanyi President Kaguta Museveni lwatadde omukono ku Tteka erya Anti-Homosexuality Bill 2023 era etteeka lino nzize ne kunyonyola mu video wedde nti lyali lya President yali yagana okuliteekako omukono ng'asabye wabeeko ennongoosereza ezikolebwamu era ne bazikola oluvannyuma nga wakayitawo essaawa ntini ng'amaze okulifuula etteeka era nga kati olwaleero etteeka ku Bisiyaga likola bakusiba bulamu bwo bwonna singa guba gukusinze nga ddala kituufu wabyenyigiramu. Omukyala Speaker wa Parliament ya kuno Anita ate ye wenjogerera nga bamaze okubeera nga bamubaninga mu njogera ndowooza ennyangu visa ye esobodde okubeera nga ekansolingibwamu era ne bamugamba oba ne bamusaba waddembe okuddamu okusaba bupya visa eya America singa aba agyetaaze. Awo omubaka Joseph Sewungu naye njogera bino nga olugendo lwe lumu olwa America takyasobola kubanga ate oba oli awo alwolekera naye makatikati nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni signing etteeka lino bino byonna bibadde bisuubirwa nti waliwo abagenda okukosebwa abatali balala okujjako bannayuganda. Fena bannayuganda abasinga tugenda kitwala nga advantage lwa nsonga nti singa eggwanga nga America likeera ku makya ne ligamba nti libaanize ababaka bonna abakkiriza etteeka lino liyite nti tebadda mu ggwanga lyabwe America oba oliawo kigenda kuyambako n'ensi Uganda okukulaakulana mu bintu ebimu katugambe ng'ebyenjigiriza katugambe nga naddala ebyobulamu mulabye ebiseera ebisinga ababaka abangi wano bwe balwala bagenda mu America kubeera nga bajjanjabwa bwe bafunako oba oliawo obuzibu baddukirako kobeeyo mu America kati ekyo oba oliawo kigenda kuyamba eggwanga Uganda okulaba nga ebyobulamu babimproving omubaka abeerewo wano ng'akimanyi nti takyasobola kufuna visa ya mu America kugenda kujjanjabibwa ayina kulwana kulaba nga eddwaliro lya constituency ate oba oliawo libaamu eddagala erimala n'ebyuma ebyomulembe ebirimusobozesa okumujjanjaba singa aliba afunye obuzibu gye yaliddukidde nga takyasobola kuba nga addukirayo ng'ayina kufuna bujjanjabi kuviira ddala mu nsi ye. So yes, omubaka Asumani basaalirwa mu nsonyiwe muno nti Sewungu ye yaleeta ebbago lino erya Anti-Homosexuality Bill
Aha, webale kuntereza manyi bafaanaganya amanya Joseph Sewungu ne Asumani basalirwa. Akakati ekyo kigenda kuyambako nnyo eggwanga. Of course ne President Yoweri Kaguta Museveni kino abadde akimanyi ng'era akisuubira nti bino byakubaawo bakubanga oba oli awo abasinga ku babaka naye mwennyini nga President oba oli awo as of now Speaker Anita Among yasoose okubanga ate aloza ku bukambwe ne kaleeta tteeka lino naye yennyini America eragambye muddemu musabe visa emba muwulira nga mwagala okujja wano. Amawanga mangi gavaayo kubeera nga gatiisatiisa before ng'etteeka lino terina sayiningibwa nga galaga nti singa bamala ne kabatanda ne balisayininga si baakuddamu kubawa buyambi. Yes of course obuyambi ne bulekera okubanga bujja Uganda esobola okutambula okugenda mu maaso. Ebisingako kawo tujja kuba twongera okubawa updates naye nga essaawa zino etteeka likola liise. N'omukulu olumaze akaka. Yes, ne president alina byayogedde. Naye siri mulungi nnyo kwogera bigambo byafuga mukulembeze. Weraba. The speaker's visas have been cancelled for America the other day, and this is also confirmed. This is email from U.S. Embassy. And dear Madam Speaker, the United States government has revoked your current visas on information that came available after your last issuance. As of May 12, 2023, you don't possess a valid travel visa to the U.S., though you are welcome to apply again. Please forward your passport to the embassy through Ministry of Finance so that we can make necessary modifications to your visas. I think they were looking for my visa for the US, they didn't find it. So the first victim is the speaker. And I understand even the UK government is doing the same. Now, first of all, you will cancel all our visas. And by the way, you are right. For me, I have no problem with the way a country manages their affairs. If in their wisdom and democracy, they don't want us in their countries, it is their right. And I don't want anybody to blame America or UK for cancelling visas for this time. It is their right. And me, I will not complain. I will not begrudge any embassy for cancelling anybody's visas. So what that means is that my only problem with these people is single picking. This law here was signed by the President of the Republic of Uganda. May I invite America, Canada, Britain, the entire European Union to also cancel the visas of Mr. Museveni. May I also invite them to cancel visas of all MPs except two. Except two. Let all MPs' visas be cancelled.